kansubira buli omu ali bulungi kamera nkola akulindemu omuntu bw'aba akola mulinde badde ogamba kiwamma musibye mutya mwasuze mutya Friday yabadde etya Saturday kansubire nti nayo yabadde nnungi muli waka abakyala kosa abaana abalina abaana bali mu day schooling njagala abaana bali mu boarding sections naddala abaana bali mu masomero getugamba nti ga bbeeyi malungi simanyi what's happening njagala okusaasirako famire y'omwana eyafa ndooza wiiki nga 2 emabega oba wiiki ng'emu emabega omwana yeetugira ku ssomero wamulabye yeetugira ku ssomero sikitegeera oba was it about abaana abo bebulinga and tulina obuzibu n'abasomesa b'e Uganda batekinga ekintu kya bullying ng'ekitali serious but bullying kintu kizibu nnyo mu masomero kisobola okuleeta abaana b'ennaku zino jjukira tebalina keya waka talina bazadde bayogera nabo walinganga wafunira comfort kwe ku ssomero ate naye ayinayo omwana amwesibyeko amubuulinga amumazeeko emirembe bw'anaagenda wabasomesa obbagambako abasomesa tebalina kye bagenda kukolawo abaana bali week tulina ekintu kye tutegekera abantu ekyokubeera nga twogerako n'abaana abalenzi abaana omwana omulenzi tafiiriddwako nnyo so tulina ekintu kye tutegeka nga ffe aba executive media ne hijab nation tubeere nga tugezaako okubeera nga twogerako n'omwana omulenzi mujja kusasulayo akasente katono nnyo eri buli mwana mu holiday tugenda kuba nga tukikola mu holiday abaana abo tubeere nga tugirako nabo tubalyowa ku myoyo because tuli mu nsi erowooza nti abantu bakulu bokka balina okwogerwako nabo naye omwana ow'obulenzi tafiiriddwako omwana ow'obulenzi ali exposed to a lot of trauma. Yes. Wabula ngenda kuva ku motoka ya Jalia. Akoze. Jalia ayina empisa emyezi esembayo omukazi oyo. Atuwate motoka nga ate batuweerako n'amateeka. Jalia n'apa motoka n'agijjako switch nga ndi n'abaana. Gwe kyoli okirabye. Anyiza ka switch. Nezikira mu kkubo wakati wa bo. Buli kato kamanyi. Akanyigira ddala ne ka stopping nga yingirite. Lwaki ngamba nakusasudde? Lwaki ompimira obudde? Naye ate kati gwe weereetedde ebizibu lwaki okozesa motoka ya Jalia? Ate nina omulala ayinza okupa emmotoka. Tobamanyi abalina emmotoka ez'akabi. Laba ono genda mu ba Alika Rentals balina emmotoka eza luxury ez'akabi eza buli mutindo gw'omanyi nga swaga lyereere balina Jeep balina BMW balina Audi buli mmotoka gy'omanyi ey'ebbeeyi bazirina ate ku miwendo egyawansi. Sawa sonde za Jalia nso ofune emmotoka. Osobolera ddala nga tofunye na bizibu n'abo bantu. Mukwano mponye Jalia. Alika Rentals basangibwa ku 309 Sliding Street, Dracut, Boston, Massachusetts. Bakubireko ku 978-852-277-98. Alika Rentals. Rent, explore, experience. Ate twagadde nnyo twogere n'abaana bano ab'obulenzi naddala abaana bamwe bali mu bisulo omwana ava waka n'agenda ku ssomero byayitamu twagala okubalaga nti abaana abo twagala tubalage nti waliwo ababafaako naye twagala tubalage nti waliyo ababafaako ng'ekituufu nammwe ng'abazadde n'okubawa amatu abaana nabo tutegeere kale abaana babeerewo nga bamanyi nti nno muzadde wange waba agaanye nsobola okukubira Uncle White Collar ne mugamba I'm passing through this because abaana kati balina amasimu you can obviously call you nagamba Uncle n'okutegeka abaana abo bamanye because we've created a mentality nti abaana batuwa ekitiibwa abaana batutya naye they failed to talk to us ti mu bye twagala okuplaninga okutegeka abaana oyogera otya n'omuzadde naddala ng'olina embeera gy'okola ki abaana twagala abaana batereze we want to create a bond between parents and children abaana bamanye nti wadde ng'omwana kinkakatako okubeera nga nsiima enkolagana ne mukadde wange omufuula mukwano gwange such that nti bwe mba nnyina ebinsumbuwa bwe mba nnyina okusoomozebwa omuzadde ono ngenda ne oba sekyo I have a go-to person every time I'm exposed to any challenge or something so tukiplaninga naye nga era ekigendererwa kyakyo kwe kujjawo ebintu ng'ekyo ky'obadde ogezaako okwogera so embeera bwetyo bweri tujja kuba nga tutaposta nga tumaze okutuulamu bulungi nnyo tugite nga tumaze n'okufuna ekifo tunaabeera nga ate tuteeka so abaana babeere nga bafunayo ako kachansi ak'okubeera nga bafunayo abantu ababawuliriza ate abazadde naddala ke mumanyi nti muli bize bwe tutaateekayo abaana mubaweereze omwana ajja afuneko ku bantu atumuwe ne chance ewanika omukono agambe kati nze muzadde wange akola bw'ati
era tujja binootinga abazadde tufune obudde tukkubire tukugambe kakati bwe twabadde mu conference yaffe omwana we ya raisins ensonga bweti tomukuba wabula take it serious because bw'aba yasobodde okukyatula mu ffe asobolera ddala okubeera nga kimuyisa bubi then tulabe abaana bayisibwa batya ku masomero ayinza okuba alinayo omwana amufuukidde ekizibu amubuulinga and tewaliiwo n'omu akiteekinga serious mu bulamu bwe so Kyamemanja lyerinnya ndi ne white collar abamu kuba tuteekamu ssente kwe kuli Print Creations ba branding abali awo ku Nkrumah Road kizimbe kya Light Building bakola ebintu yes ku ground floor gendawo buli kyoyagala okubeera nga bakubrandingira bagenda kubeera nga bakibrandinga ne bwe oyagala kifaananyi kyo ku ssaati bakikuteerako mwaba campaign mugendewo bagenda kubeera nga ate emiwendo gyabwe giri wansi ddala ate nga bakola ebintu ebirungi mwana wattu bagaba discount bw'oba okola ebintu mu bungi yes so yitawo ku Print Creations gwe atasobodde genda ku kizimbe kya Light Building ku Nkrumah Road genda ku Cham Towers nabo weebali tubeerawo wano buli lwa Sunday ne tunyumyamu kino na kiri kyofunyeemu n'okitwala kyotayagadde osobola okubeera ng'okireka naye njagala okukakasa nti mu bulamu obwo ng'omuntu olina okubaayo n'omuntu gw'osobola okukubira n'omugamba omanyi mpita mu kino speaking up is the best therapy ate olina okubaayo ne counselor bino si byabagagga naye obulamu bwo mental health yo kintu kya bbeeyi nnyo beera ng'olina enamba ya white collar mu ssimu yo ng'ojja mugamba omanyi olaba nange mukubira ne mugamba omanyi white kati wano kiganyeemu so ate anti omuganga teyeeganga osobola okuba ng'osobola okubuulirira abalala naye nga gwe tosobola kwebuulirira so you also need someone to talk to n'omugamba olabayo mpita mu kino so nkoze ntya so sometimes buli muntu wenna nga bw'osobola okubeera ne personal doctor olina lawyer weetaaga counselor mu bulamu obwo because ate nga tonafuna na doctor tonafuna anifuna counselor ebirwadde by'olina byonna singa bize lwa depression bize lwa mbeera gy'oyitamu mu bufumbo your mental sanity is I have a friend of mine who's going through some shit awulira nga byakola tebiri value n'omuntu we alaba akoze buli kimu naye omuntu we tasiimye yes awulira nga byayitamu ab'ewaka tebali kukiraba okitegeera he's a guy alaba nga akoze buli kimu he has tried to make his family happy he has tried to make the wife happy but all in vain and kati olaba situation y'omwami gy'alimu experiencing kyebayita functional depression but asobola okufuna mental health breakdown mpola mpola abantu bakera ku makya n'agwa mu mmotoka n'emukuba yes because oyo omuntu abeera drained mentally asobola n'obutadda ngulu asobola obutaddamu ku appreciating nakukolera abantu birungi because afeelinga nti kirimu kugamba obulungi bw'abadde akola bumufuukidde ekizibu so because bwe nabadde njogerako naye aŋŋamba nti byonna byenkola njagala kumakinga muntu oyo happy but simanyi lwaki tabiraba ate ekyo kibi nnyo naye kiri omanyi sometimes waliwo teri kintu kibi nga muntu ebintu bye tutasobola controllinga we can influence behavior but we can't control behavior because ebiseera ebisinga bwe tubeegyagala okontrolinga abantu kibi nnyo era kyekimu ku bintu ebikolebwa abantu ng'ekintu temugenda kiwangaaza because every time you want to control someone obajjako the ability to think for themselves kyo kyetera abantu betubeera nabo mu relationship okulaba nga talaba valiyo kyokka ng'ate gwe munda muli olaba nga you're trying your best to do this, you're trying your best to tell this person please do this kino kyekirungi gy'oli kino naye nga talaba ky'omugamba because bwe ntunuulidde leero post ya guy nendabira ddala ng'agamba and there is no one who can understand me, no one I can talk to neŋŋamba abantu bwe batyo nno bwe bafa ne batufaako nga tetutegedde balirawo omuntu oyo yeetaaga okugerako naye there is ekimu ku lwaki abantu tebatu appreciatinga bakiyita self entitlement omanyi that says eri nnyo mu bakyala nti tukera ku makya ne bagamba Shamimu nti omusajja alina okukulabirira. Yes. You get it? But yenna ayogera statement eyo
yeerabira okugamba abantu nti omusajja bw'akulabirira mu siime because olaba lwaki sense of entitlement kyekimu ku bintu ebisinga okubeera ebibi bibeera nnyo ne ku baana nti osanga omwana n'omukolera ekintu n'ateebaza naye nga tamanyi na bugubi bwewayiseemu muleetera kintu ekyo. Abaana bangi nga teyeebaza muzadde we namugamba mami weebale kunsasulira school fees tekuba notukibateekamu tetukibateddemu because they feel ng'oli mu kukola buvunaanyizibwa bwo ng'omuzadde but they forget nti that sense of entitlement nze balina okumpeerera balina okumpa ndye kati kyovula nti abaanamu tebeebaza nti we take things for granted simply because we feel entitled like alina kinkolera okyegera. I've seen girls oli namukolera ekinaga kati obadde oyagala nzisa baani oli nagaa nti emitwalo 10 bagyebaza emitwalo 2 bagyebaza because feeling nti eze 10 balina ozimpa naye n'atamanya nti omusajja abadde n'alternative adde asobola okugaba esente ezo elsewhere n'atamanya nti omusajja oyo esente egyataano gwe gy'ogamba nti mitono alina basobola ozigiwa ate ne bagyebaza. Kati mu mbeera eyo nti nze nga nnyina kyenkolera abantu abalala ne bansiima nga mpangala n'abantu abajja ne bampa obujulizi nti bannaye toyinza kikkiriza nagulidde omukazi wange engatto nanneebaza nnyo naye ng'engatto no gye yeebaza ya mitwalo 5 yalowooza nagiguze bweru osegera natumiza essaawa mukwano gwange ali Dubai yampeerezayo ekisaawa yangamba mwana ekisaawa kino kikolera mukyala wo nenkiwa mukyala wange naye mukyala wange olwaki ye nga kiva Dubai alowooza nakisaamu $4 naye musanyufu bitya. Now when people are hearing these kind of things and for them what they waka they are not being appreciated, trust me, there is a way it puts them so down. There is a way it is going to make them feel like I don't jagala muwa namba sometimes I don't want to advise my friends so nkyawa abantu abo baba nabo wate olumu obeera biased nti mukwano gwayinza okubanga naye buzibu because kati olaba ekisinga okubeera ekikulu kyeki ekisinga okuleeta embeera eyo naffe ffe tuki-initiatinga nti mu ntandikwa ogenda n'olaga omuntu nti olaba kano akantu ke bagamba nti by'otayagala bakole tobikola mulala. Ekyokubiri bwe tuba tutandika omukwano ky'omanyi tojja kumaintaininga kireke osegeera like totandika kintu ky'otaamaleeko nakyo ate ky'oyagala kyogererewo ku ntandikwa. Omukazi atandise afukamira omugamba nze tonfukamirira agenda tuuka ekiseera atuuke nga takyakufukamirira ogainze sanga mukazi musiru nga gwe n'oleeta emmere ne weesimba bwetyo ng'omuti. Webale nnyo. We have people that say olinamuwa emitwalo kulinaga bambi ssebo neyanze ate webaza sente bazeebaza n'alekera obuteebaza n'oyomba n'otandika omuwa nga takyebaza n'ogaa kale nkutaddemu sente weebaza. Now tubeere balambuluku from the start. Naye ekirala omukwano gwa impression guno gwe guliwa omanyi impression we all impress nga tukwana but there are things we tulina okukola nga biri mu budde obutuufu. I'll give you an example. Mulimu omuntu ajja mu bulamu bw'omuntu n'atandika okulabirira abeewaabwe okitegeera n'oweereraneko ne ku baana beeri bazadde booli obagulira emmere not because there is need but because you want to impress because oyagala abakubuko bagambeyo omusajja oyo wakabi mukwaze biki okitegeera. Now okyala kigenda kutuuka ogambe kale omukazi oyo tasiima mukazi nga nakeeranga ne kumakya nensasulira abeewaabwe anti oli akugambe naye ffe waffe ani bagambako nti tebalya nti wabasanga bali. Naye njagala okubamu akafaananyi nti nyina omukazi wange nkola obuvunaanyizibwa bwange nakeera ku makya naŋŋamba ewaka nneeyo bintu sebibadde birungi ennaku zino engeri daddi gyatakyakola naye nkwata emitwalo gyange 2 engamba omanyi tubakolereyo ka shopping. Trust me that I will always be appreciated. Nti I came in at a time, I came in when I was asked. Sagala abantu banfune bubi si kibi olumu okwetuma si kibi, it is nice, but bwe tukola ennyo ebintu to impress abantu tebabikola ki babi appreciating kuba oli agenda kubuuza ekibuuzo nakutumako ate ekyo kikigambo ekyo kimmenya omutima bbali ng'omuntu. Let me tell you, and I don't want to find myself asking
omuntu yenna abanyambye ekibuuzo ekyo webale nnyo because ne bw'obanga wakikola ggwe ng'olina byonjagalamu nze nja bitunuulira nga ggwe alina kyewanyamba because omuntu eyeetuma ate nze mwagala simanyi lwaki kuba nze ate okusaba kunkaluubiriza era abakazi bangi kubakaluuza omuntu n'omusanga e Dubai n'omutwala e Dubai naga kale gwe nateekamu tiketi n'ogenda e Dubai oli n'akubuuza nakugambako ntwale nti bw'oba butantwala nandibadde sigendayo okitegeera oba nandifudde now abana kikugamba mu mutima mubi naye trust me ebbanga ly'obulamu bwo bwonna you're going to feel underappreciated you're going to feel so bad simply because mu bulamu bwe ekiwawali tokikola ki ekiwawali tokisuubira nga tugenda ku topic yaffe eyaleero ako kayiseewo mbadde njagala kukubuuza kagenda yitawo buyisi akatalekeka oba nkabuuze nga tumaliriza siikeerabire kabuuze abasajja okubatikula ebintu is it so important to you and nti omuntu bw'aba tabikugjeeko you take it too serious like nze mu ndowooza zange nga Shamim nti omusajja singa akomawo n'ansanga ewaka if a maid can go to that car n'ajjayo ebintu ebyo ng'omukyala kyendaba kye nandikoze nti kukebera bintu ki bye baleese nenzija negaye tweyanziza naye ku shopping list kusigaddeko ne kino ne kino okitegedde because kyendaba omuntu ayinza okulaba nti amaanyi ge avudde mu kibuga tetumanyi sente gyazijje gye yaguzeeyo baleeseeyo omuceere aleeseeyo waliwo atabitutte so maid bw'aba asobodde okubijja mu mmotoka nga nze nsigadde mu nnyumba oba omuntu okuba nga akomyewo okumulaga nti yo welcome kuli kayungu naddala ng'akusanzika so ennaku zino abaami balina ekintu kye bali kugamba nti bakomawo ewaka nina mukwano gwange yasooka bayawukana n'omukyala we ekyasookera ddala okubaawula gayi yaŋŋamba yayingira ekibuga ng'ekitufu talinaamu kyali wange oyo obulamu bwali bwakweyiiya bwe yayingira ekibuga yalinga aleeta omuceere guno kayiso bikyego ng'ate olumu bagula buguzina ku dduuka kati ayingira ekibuga ko lwafuna akasente emitwalo gye 15 agamba naye leero kangende nkole ka shopping kyala alekera ogula omuceere kiro bwe yagenda mu supermarket n'alaba ka basmart yagula kano ka saadi 9 kilo zezi 5 kabali waaba 2 ngati ngayogerako n'obuntuntu awo ng'engalo zijjula ng'agenda eka yeewulira atwala ki basmart ate ow'ebbeeyi first class ng'atuuka omukazi yali mu nnyumba ng'akonkona ng'amuggulira bintu yali abikwataganye bw'ati ava ku booda ng'asooka bimu abiteeka aweera ajjemu engatto mukyala yamuggulira n'addayo n'atuula mu ntebe n'ajjamu engatto n'addamu n'akwata ebintu bye abijje kabalaza ayingire nabyo n'ayingira nabyo ng'omukazi atudde n'atambula naye anoonye waabikola ki waabiteeka n'afuna waabiteeka kyamunyigamu agenda neyeyambula n'anaaba n'adda n'atuula ali emmere addamu okkuba eriiso we yabitadde weebiri ng'omutima gwe tegumuganya kusirika kusukkaawo n'amubuuza naye ekyogamba ebintu ebyo tewabirabye nga nabirabye lwolese basmart ow'ebbeeyi kati obadde olowooza nti kyamaanyi leka kuteekawo bunkenke kubeera obadde tobireeta bulijjo ngera tewali akutikkula maama yankubira essimu nga maanyi gamuwedde yankuba essimu n'afuluma ennyumba yafuluma ennyumba n'agala n'asula ewakyaliwe nina embooko ninamu oluga leero akuba abasajja ngaabo let me tell you you don't if you've been a slave for 100 days and you want to be treated like a master for a particular day it is not okay kati omukazi yali mu nsobi omusajja yali mu nsobi omukazi yali mu nsobi okay manyi lwaki yali mu nsobi kuba ekyo tekibaddeewo
kyalumu obadde oyingiranga n'ojjamu engatto zo nga tolina kyoleese kati oyagala gwe lwoleese akaveera Nziruke. bayinza n'oyaayaana nga mu kaveera ako oguzeemu kiovulo kyo kyoleetedde mu kaveera si so gayi yasukkawo we yali alina okukoma okutuuka n'okufulumya ewaka agende yasuubira kinene okuva mu yasuubira mukazi bingi nnyo naye bwe tebamusuubira nkola aleenaleeta basimaani kuba yali alinga ayagala okukola naye surprise ekyandimunyiza kyandibadde kimu kyokka kutuuka nga tebamwebazizza okitegeera because you find a family like that nti obadde obawa nnyo surprise ne batuuka nti tebalina na kinene kyamaanyi kyebakusuubiramu ekyo kyenyagala otegeere. One thing I want people to understand kyeki kinakugambyeko wali nti ebintu ebimu mu bizimbe bitandikirewo ffe bwe twali tukula whenever our dad would come nga tumulabira eri ng'ajja n'obuveera obviously kati what we would do nga bw'olaba daddy nga tudduka we embrace him mumuggyeko n'ebintu akahaga jukira omukwatamu bwoti n'omuggyako ebintu kirimu ebintu bibiri. One, naturally omuntu bw'aba azze ewaka they are supposed to be welcomed. Yes. They are from somewhere. It's a guest of love. Yeah. Two, ekyokutikkula kino omugenyi yenna mu culture yaffe kati ffe tuli Baganda ngenda kwogera Baganda mu Africa omugenyi yenna oba omuntu yenna ng'azze ewaka n'ekintu tukimutikkula okuappreciatinga nti tweyanzizza kyoleese. You understand? kuba jiko ne baba kukyalidde mulabako akaveera mukuba akalulu mwana ekisanisa okulaba ne mujjako ebintu ebyo okitegeera kati ebyo ebintu kati omanyi waliwo the ideal thing now. That is the ideal thing ekyokukola nti oddaba omuntu ng'akomyewo nze I believe nti omukwano guno gugenda gukyuka bawo wabanga mwali mukyali babiri asobola okuba nga bwe yali akomyewo ku mulimu bebi kulikayo n'omuwahaga nga mukyalina eyo time eyamu but of course love bwegenda ng'ekula kazi akooye ate oyagala era akuggyemu engatto okitegeera toka nti kati waliwo ne basubstitute nti kati eyajjanga n'akuwahaga kati muwala wajja n'akuwahaga n'agimulekera baleme ggikaayanira baleme ggirwanira okitegeera because of yase waka babaawo abaana badduka okugyayo ekitabo ate oyinza naye kuyingira mu baana bali mu kukulisayo taata but kino ekyokugamba nti omuntu aleese ekintu omuntu obuvunanyizibwa kyandibadde nti the ideal thing to do is mutikkule mwebaze. Yes, that is the ideal thing. N'olumu okukebera ebintu oyinza okwama mwamuwadde shopping list naye kati problem ebeerawo nti abantu batunyumiza emboozi zino zibeera half baked ziba za side emu nti oyinza okubanga balina n'ebintu ebibadde bakutuma mu kibuga n'otabireeta n'ojja noga ebyo mbyerabidde ate ng'oli bold oyinza okuba nga gwe muntu agamba mwagala ndeeta ebintu ekyobuga temusobola bigula wali kaduuka now rutiini y'emabega ebadde etya obadde ng'ojja ssebo n'otuuka naawe nga tolina kyoleese n'otulayo nobaga mumpe kyayi tewaliiwo kyayi osegeera olina enjogera embi. Ekyokubiri abasajja njagala beemanyiize nnyo ebintu by'okubeera nga during the day you communicate with your woman. Okay. Why is it important? Indeed, you can find women have mood swings. Abantu ekyo tebakimanyi but women have mood swings. Osobola okusanga omukazi wakanga cramps zaamulumya olunaku lulamba nga literally they are sick. Yes. Bambi abakazi banafuwa ku bintu ebyo kati gwe newankubadde oleese omuceere ogwo gw'oleese ogwa basmati naye alumizibwa waali ng'akimanyi ajja yimuka ate nga wayogedde naye ku musimu naga hani naye leero siwulira bulungi kati omuntu nga mwabadde neeyo embeera Shami ne bwenzijja n'otantikkula actually it is very possible that I can come negamba honey, how are you? Have you been? You okay? Kale kansoke nteeke bino ebintu mu kiyungu nga takirina mu bad feeling kuba obwedde omanyi naye omuntu bw'ali osibye oyogera naye but these are people sajja ava ewaka nadda kiro nga talina gwayogedde tomanyi mukyazzi bw'asiibye naye ng'oyagala bakusoosowaze but you don't know how they've been. Ekyokubiri nti okikola lumu osegera the only time wofunyemu akasente you want to be treated like a king but you've been a slave for these other days okitegeera kati gwe twabadde wano ejjeera ku nsonga yemu wayitikola babadde banzitidde wano bakulaba bwe batu lemiteri kino nkikubuulira Shami ng'olina omusikazi ewuwe waka ng'obadde oli mwavu ebbanga lyonna nga tolina kyokola tosuubira nti lwofunyemu $2 million agenda kuyita Katonda no
It is called perception. Shamimu omuntu akulaba ng'otambuza boda wakula ng'ovuga emmotoka amanyi erabika bakuwaddemu mpe. Yes. It is called perception. Nti oleko yoyo. Shamimu nakugamba luli waliwo omuntu akukubira essimu. Noga oyo Sanchez kakubye. Baba tansaba mutwalo. Alina olugambo lwampa ng'olina we wamuteeka. Olina ky'omanyi. Wekitegeera. Kati ngaliwo nakukubira n'ogaba n'abantu b'endimu. There are people that call me personally. Mukwata. Kino nkyogera ku mpewo. I don't want them to be offended. There are people that call me. Ne mmanyi kati ono ankubidde kumpa mbozi ya dakika 10. Do I have the time? No. Sijirina ignore. I'll call them later. Yes. Because mumanyi. Ng'oli free mu time ye jana kunyumiza ebibozi. Bannaye nasanze gundi okitegeera. There are people that will call me. Nengamba olaba onaakuba ne mbandi kusimu kugamba omanyi mukwano kansoke nkwata ono kuona alina ekikola ki ekibaluka. Now it is called perception. If you have a woman nga wamuzimbamu perception nti nze bwenzija siina kyenzija nakyo bajja kumanyirirayo nti toyina kyojja nakyo era bw'ojja asigala atudde kuba akimanyi toyina kyojja nakyo toyagala kujja mu socks nakyo kyobulaba nti by the way kino nkigamba abasajja bonna abali eyo stop thinking that you'll be ojja kubeera pizza ati ebbanga lyonna n'ofunyemu miliyoni 2 bakutiise ng'omusajja no era mulimu omusajja ategeka omuggo n'amanya nti nkola mu lufula nkola kaleerwe nkola mu kikuubo nkola eyo mu owino naye at least nzijjayo n'emiyembe 2 nzijjayo ne busumbuusa obuseke nzijjayo n'akakoko nzijjayo n'empuuta nze nkuze ndaba omusajja adda n'akaveera eka ne bwe kiba kitono at least ne bagulira abaana bu biscuit ate njagala ombuulire omuntu tebamutikkula because bakimanyira ebisawa addayo n'akaveera naye kati nze nkuwadde ekyokulaba sajja baba avuga mmotoka bakimanyira nti buli wadde alina kyaleeteramu era abantu bagikebera webale nnyo Shami mtoyinza kubanga buloba dojja abeeno musibye mutya nojjamu engato zo noziteeka wali we zibeera abeeno rozze n'akaveera bazoga wa ayinza okuba yaguzeeyo kiovulo kiri omwo yakiziize osegeera ayinza okuba alinamu ekisweta abadde ayite n'agwa ku kisweta ky'ettaano n'akikola n'akiteeka mu bintu bye osegeera olaba oli bwakuyayaanira nga olinamu ejjuuni lyo osegeera bayayaana ozeddirira waka ogenda olaba omukazi akwata mulimu jjundi yange balinsalire gwe isooka n'okwogera ng'omanyi abaana bagenda ddiri ati olwotuuka otuukira ku kacaayi kati wamanyira ozze ne kibalugu kyo baana bakirulunkanira olaba bakwata ku kiveera kyo olina kiyiwako munnyo kati kakonyumize muze waffe yagulanga balugu oyo balugu kati nga bwamuleeta usooka nga tumuyayaanira oyagala gwe oba okiwaata ogyeko piisi nasooka okiwaata nendyako ng'ebintu tebirina lugendo olwo namulabanga nga siyayaana tolina kyongamba kuba mmanyi mulimu kibalugu balugu tolina kyogenda mukola ki kati omusajja azze ne bwayiise alina ejjuniri erya bwayiise balisazemu wakati lyabitana nti eddene liba lya 10 kati engeri gyayagala okunywa akacaayi yekka ne basalamu wakati ne bamuwa ekitundu kyabita bakizinga mu mawulire bamuwadde akaveera ng'omulabira eri ng'oyaayaana okitegeera okikkula ejjuuni okitegera so agamanyi ogatuulamu awo n'okudabiriza abantu bakimanye nti there is perception and let me tell you abantu you see women are engineered in a way tibatuuka ne babeera ku bintu bibakumanyako yes ate omukyala bw'agetinga used naawe ndaba nga kizibu nnyo okukyusa mayindi ye kibeera kizibu nnyo kubanga waliwo abakyala we batuuka omukyala akwagala ayogera ku nsonga bw'atuuka used n'agamba oyo bw'atyo bw'atyo kale ne bajja ne bakugamba ekintu gabange ntagenda ziba era mpozi bw'aba kukola ntonda bw'aba wakubawa mumusabire afunemu out of excitement ayinza obba waayabire ne pledge card togyonona giwa omulala nze nja mugamba oba mmwe mumukubire nga tukyali wano nange empulye kyanaabagamba mukazi obwo aba akyatula n'abantu be n'abagamba mukubire empulye kyagamba n'abamugamba muteeke ku lawudi kati omukazi abaana mu mabbali naga ekyo kyabagambye tamubanja namubanja tagenda ziba mwakoze thanksgiving ze omusajja wange ebbanga lye mulabidde ebyo tabigendamu hakiika tajja kujja ajja kwekwasa kkiriza naye agenda kwekwasa ku lasiti tajja kati kitegeeza wamutegeka nti emikolo gye bakuyitidde mingi n'egyobuvunaanyizibwa olaba tajja kugundiza abaana tajja kusipiikidde okitegera kati so kyenjagala okugamba abantu nti
ebyo bintu ebimu I don't know, you mold. Let me tell you, abasajja lately twejjeko obuvunanyizibwa. You supposed to mold your woman. Abatategeera kigambo mold kitegeeza omuntu mubumbe abeerenga bw'oyagala akole ki abeere. What does that mean? Because nga bw'olaba ebbumba nti balireeta nga lyawamu to mold into something that you want. Kitegeeza omuntu ono mutegeke, okitegeera. Kyekiri kye nakugambyeko wali wetwali tutandika nti gwokedde ku makya. Abantu balina self entitlement gw'omanyi nti bw'oggyewaka bagenda kukuwahaaga bafukamire bakubuuze. Naye tokigambye muntu oba okyagala. You're entitled to something that you've not told someone. Tagenda kikolera. Waliwo abasajja ng'ayagala alye ng'otudde awo. Ye gye babadde bakinzitidde wano kagatto ne Sane ng'omusajja yenna bwadde waka jjula emmere otuulaawo omuliikirize paka muteeka tiyekyogedde nakyogera nti ekyane bayombera nkokonkulu mbuno nkokonkulu eba ya musajja. Kati njagala abantu exaggerate nti perception. Ebintu waliwo ebintu bye twakolanga traditionally edda naye ng'ekikozesa ebyo ebintu traditionally babanga n'ebintu bye bagezako kukola. Kankuwa ekyokulabirako ekyaleetesanga ekisooka omusajja okulya naawe byabanga ebintu bisatu. Ekisookera ddala kumuwa kampani ng'alya. Ekyokubiri emmere esobola okutuga omusajja oyo nga yeetaaga mazzi nga yeetaaga okukola ki? omuwa amazzi. Ekyokusatu compliments. Omusajja asiimawo nga mulya nno wasiisa okitegeera naawe n'omugamba munnaye mwami waffe weebale kukola ki? Kusiima. Kugamba it was basically to create a bond. Kati ezo compliments creating a bond. Nsonga y'emu white collar. Ebyo ebintu babiteekawo nti omusajja mulindeko ng'alya ku bataata ku bajjajja baffe baabeeranga bakinjaaji baabeeranga abaami be baddanga ku ssaawa 12 ng'ali mu kuwaka atuuse. And era nekira it was meant for bonding purposes. Obulage nti si musajja akomawo ku mwenda. Kati kukola mu bibulu white collar okomyewo ku 10 yagala mukyala w'atuule. Kati anti egambye nti kiri ku perception. Kati bwe tukutuula there are dynamics. Omanyi? Let me tell you, marriage has changed. And I always tell people, dynamics zikyuse nnyo leero. I'll give you an example. People benchmark marriage on two partners. One is working, one is a provider, another one is an organizer. Because in the traditional setting, a man was a provider and protector. Yes. A woman was a provider and a nurturer. Like you nurture and organize. Sorry. A man provides and protects. A woman was organizing and nurturing. Gwe okuza ewaka gw'olabira ewaka bwe baleeta emmere gw'ogiteekateeka osegera nze providinga nkuuma. Now that has changed. Very. There are so many families where the reverse is true. Yes. Where the women nga byonna omusajja bimugjeeko nga byonna bimugjeeko eno omukazi webale nnyo ng'abasajja kale olw'ensonyi anakyalingamuuko akatonotono asiiba waka kati yeesanga abaana abeera nabo n'ababuulirirako olwo n'atasiiba webale nnyo. We are in an essence where women are workers now. Yes. Okukola tekutandise leero. Baalimanga biki but ekyo kyabanga kyakugattirizaako. Their main work was being housewives. Kati ebiseera ebisinga eyo perception bw'ogireeta mu modern setting tekola. Eyo omukazi yakoze n'akoowa. Omanyi lwaki tekola? Ng'ogenda okugamba leetayo ndeeteyo. Tekola. Atuula akuliisa emmere. Abantu bafumbira ku gaasi. Tebakyakoomera mmere. Enva bazibugumiriza mu You gondi. understand? Nti twakulanga nga embeera ebeerawo ekusikiriza okukoomera emmere n'okuzzaako akawunga. Ate ng'omanyi omwami ajja kudda mangu. Because akimanyi nti emmere eno ngifumbye ezinaawerera 3. ngenda kukwata essigiri ngiteekemu kati essigiri kati ezikoomera ogenda gijjawo. Pressure cooker gy'ogenda okukoomereramu. Mukyere bagufumbidde mu pressure cooker. Okitegeera. Now people need to understand obula nti ebyo bivaaringa. Okitegeera. We are in a situation where nti kati ennaku zino people have brought in maids, concept of maids. Yes. Tewaba concept ya maid yakajja. Omukazi wafanga n'emirimu gyo ekinene nnyo ng'abaana baba kuyambako. Okitegeera. Ate mu baabangamu emirimu nga paramount gyo gya mukyala. Okitegeera. That video ginabadde gyo ndaba era I wish so many women would see it. Ey'ekisenge. Okitegeera. Now edda ekisenge kyali sacred. Yes.
kya musajjawo because there is a lot abantu bekoliranga ebintu bingi nnyo mu kisenge okitegeera. Now lately abantu kalipa ali passive oba nnyambadde oba sambadde oba tebiriiko kwetegeka okitegeera. Kati omuntu kyemwanguyira okugamba maidi genda olongoose ekisenge kyange kimwanguyira genda otegeka amasuuka. Naye kati luli byabanga abantu babanga ne bye bayisayisawo bingi, bakuwa obugoyegoye bakuwa obuki balina ebintu waliyo ebintu wansi w'ekitanda ensimbi bw'ogiteekayo omudigide gutambuza balina obudagaladagala bantu besibanga biyiriziirizi embira taaba okitegeera babasibiranga enkumbi okuva ewaabwe. Kati ekisenge ebintu byakyuka abaana bali ku wayipu. Webale nnyo wabanga n'enkumbi ye eri enkadde eyo senga gye yakusibira ogamba mwana alaga mama alina akagundi kafuuka ka brown nga takasuula okitegeera. Naye kati abaana balina wayipu, abantu balina wayipu. Kati when you look at modernity ekintu what happens nti the practice remains the same but it is enhanced okitegeera. I will still look after I will clean my man after the action but I will use wipes not enkumbi okitegeera. tebalina budde bwoza abaana okitegeera nti bino ebintu by'okugamba mbu nkeera ku makya omusajja kati amaliriza genda omuteereyo amazzi flaska babeera ne flaska mu kisenge. Saawa zino tulina ekinaabiro onyigaboneze mazzi gookya kati oyagala nzije nkunyigira agookya nkukube shawa mu buliri. Webale nnyo. You get the kati people need to understand kati fuluma ove mu buliri ogendo ekigo ate kati babikola nga toilet n'ekigo biri wamu just webale nnyo naaba webale nnyo okitegeera nti luli omukazi yalinga task okusala omwami w'enjala. Yes okitegeera aba pedicure abangi n'omwami yennyini akyamya enjala zange ate nga bali professional. Anti kati luli omusajja kati atunamu n'agamba enjala zange agenda zikyamya. Waliwo zino zi ingrown toys nails enjala abantu oli akusala enjala olwana ne lufulumiramu ne lufulumya ennyama n'ozimba so nga ate waliwo omuntu asobola okubeera eri ne bakusala enjala ng'oli Dubai naye ng'oli Kampala wedde omwana yakumasaginze ekigere ekyo okitegeera. atoddeeko ero lyakumaanyuule. Kati kankubulire kano akantu edda abantu bakuutanga ekigere ky'omusajja ekyo n'akayinja kali akakwata kati kwamba kavale nga akuuta mwayombyemu n'akufumita neyeefula akuuta n'ebyeta naye kati omusajja ateeka butesi kigere wali ne bamukola ki ne bamukuuta. So people need to understand nti perception kikulu. Omukyala wo muteekemu ekyo ky'oyagala abeere. Okay. Of course they are not going to be like puppets nti ky'omugaa kyagenda okukola but be realistic when you saying things. Omuntu amanye nze ngamba nnyo abantu lekera ogamba omuntu ndi nze saagala kunfukaamirira ng'okyagala. Lekera ogamba omuntu n'omuweereza emitwalo 10 n'omugamba obusente butono weebaza ki ng'okyagala. Bw'oba oyagala okwebaza mugambe manyi weebaze neebaza. Kitegeera. So omulamwa gwaffe ogwa leero akukadde kayitawo. Omulamwa gwaffe ogwa leero njagala oyogere ku bantu abasipayinga abaagalwa baabwe mu ngeri yonna. Kirina kye kyongera ku bufumbo, kirina trust gye kireeta oba kisattulula. Kibi nnyo. Njagala oyogere ku bali wano, njagala oyogere ku bantu abali mu long distance relationship because ate abo baakuguka mu kusipayinga ku bantu baabwe. Then ne wano. So naturally, your spousal spying, because what bakiyita mu Luzungu, spousal spying, oba okuketta abaagalwa baffe, okuba okubeeramu n'okubuusabuusa. It is normal. It is something that comes out of nature. Okay. Olumu, it comes out as a result of suspicion. Nti nyinza okuba nga mbadde kyami tukwatagana bulungi. Naye nekubira amasimu oba ne bakubira n'odda emabbali agamba kwata no ngata kikola out of suspicion. Sometimes it comes out of a result of mistrust. N'omuntu tewamwesiga. Mulimu abanaga nze oyo mwala ngeri gye mulabamu oyo asobola kuba nga musajja omu omusajja oyo engeri gye mulabamu kati fe tulina abaana be tukwananaga naye gwe toyinza kuba ng'olina nze nzekka. Okwana omuwala naga nze sirina kuba toyinza kuba sigenda genda mu pressure yo. Akitegeeza omuntu oyo agenda kukubega kuva ku ntandikwa kuba already tabadde na trust.
abantu naturally they do that baketera because there are people that love control. I've always told you how that trait amongst men of dominion naturally twagala nnyo beera nga tuli waggulu. There are people that have mastered the art of control to the extent nti they want ayagala buli kyoyogera ku simu akimanye, ayagala gy'olaga ategeereyo, ayagala gy'ogula ebintu ategeereyo, ayagala amanye mikwano gyo. Now that is control. Okay. Usually people love. That's not love, that's control. Osegera, because love is faithful. Osegera, love is about trust. Now onolaba omuntu nga nemba mulina kabebisha mbadde nkubuuze mbadde mbuuza era kituufu wamma mulinayo baby shower. Mukyala nga yaŋŋambye nti ajjeeyo. They want to control you. In fact, they even make it known to your friends. Nti oli controlled. Shamimu oyo bwe mubeera naye bwe zibula saa 2 mugamba adde ewaka. Mwe mwennyini mumukubiriza agende. Now that is a form of control. Now most people abantu abaketaketa abaagalwa baabwe bo balowooza nti babakikola out of mukwano naye olumu baagala control. They want ayagala abeere nga buli woobeera yanyiga amapeesa. Kati abantu abamu naturally babbuba. Eri ebbuba kabonero ka mukwano naye bwe liyitirira litama. Ekintu ekiteeka jealousy, ekiteeka ebbuba mu check is trust. Nti yes nja kukulaba ng'oyogera n'omusajja mbube because oli kintu kyange. Okitegeera saga nga bw'olaba omwana omuto okitegeera ng'azannyisa kiddole kye n'akirekawo mwana munne n'akikwata. Alaba nga gwagenda okibba, alaba nga agenda okyonoona okitegeera. Naye mama amuleka azanye nze nkiraba nnyo ewaffe gye mbeera waliyo abaana balina akagaali. Naye kati omu bamugwira akagaali naye kati olumu bw'akavuga banne ne bakavugako alabira ddala ng'oli ayinza n'okukavuga ndoza n'akafulumya ekikomera n'agenda. But mama bamugamba baleke bavuge akakana. Alaba nga kalina security. By the way, trust puts ebbuba in check. Osegera ebbuba ne bwe liba lijja naye bw'okwana ogamba Shamimu gwe mmanyi tasobola. Kubidde Shamimu ali ku simu. Omanyi ekintu kireeta ebbuba kiriwa kati ayogera nga egamba call waiting kyokka ate n'ogamba kanayinza okwambona obudde amaliriza n'oddamu gikuba ng'ekyali ku call waiting. Naye kati ng'omuntu ategeera asobola okumanya ngamba sinzira ku mirimu Shamimu gyako gwe mmanyi essimu eyange bwebezze abantu babiri batasobola kujjako either ayogera na maama oba ayogera na boosi we. Naye bwe batabeera abo asobola okubajjako because trust weeri you've built that trust. Okitegeera trust etuwonya ebintu bingi nnyo. Kati abantu bano lwaki bakyetuuka ekiseera ne bagenda nti n'olaba nga abantu baspayinga ku bantu baabwe. Abantu babadde nnyo nze kankubulire singa abantu bakimanyi nti 70-80% of emize gye tulaba mu relationship gireetebwa kuba abantu ebintu bye basookamu embeera y'abasooka be bannyonoona. Nti omuntu alina omuntu n'amwesiga nnyo n'amuyiwa. Era gy'olaba abantu abagamba nti nze kati bano bagamba nze kati mu laavu sikyateekayo mutima nteekayo bigere. Mutima guleeta weyagalidde. Weebale nnyo manyi kye bategeeza kati ndi cautious. Byonna by'okola mbiraba. Abantu bambega mu relationship. Obviously because oba toyagala kuddamu kukola nsobizi ezimu ze wakola. Weebale nnyo. Andi bw'ojjukira topiki yaffe eri gye twasembayo eya red flags ekifuula abantu okubeera bambega is to easily identify red flags. Abantu babeera bambega because abantu bakweka red flags ne tutaziraba. Kati abantu bafuuka bambega because they want to identify those hidden red flags. Nti omuntu asobola okubeera wano ng'ogamba nze omwami owange n'omukono nguteekawo ne bagutema. Abasajja abagezi ng'asooka n'atuula mu mmotoka nina akantu ke nze ngamba abakazi nina akantu ke nnakunyumiza akabasajja ke bakola nga akyali ku geeti namulabako abeera ku geeti awo n'asooka n'asiimula mesegi zonna n'akubira abantu ne yeewulira obuwoowoowoowo ne yeekubako obuwoowo ne yeekeberako obuviiri embeera yonna eyinza omuwaayo atanayingira mu nju. Kitegeeza omuntu oyo toli muvuna. And let me tell you, men have become very smart. Omanyi kati abasajja
abasajja bagezi naddala abasajja abakiitinga omusajja akiitinga ye amanya nti kati ono agenda kundabira ku ki agenda kundabira ku buwoowo agenda kundabira ku ssimu kati ate si ye approach gye bakozesa basajja bagezi osegeera ngenda kuwa omanyi waliwo kasitole ke emabegakaawo ke nalabako ak'abantu abagezi ennyo waliyo omusajja nga muzeyizeyi ng'abeera Belgium kati omanyi Belgium ne Germany zeeriraanye kati nga avuga akagaali n'agenda Belgium Germany ng'ava Belgium naye ng'ajja n'akasawo k'omusenyu kati nga bw'atuuka ku booda bo bano aba ku booda balaba akasawo kalimu omusenyu ga musajja asomba omusenyu kiki n'avuga omusenyu gwe n'agutwala n'adda n'asala era n'afuna akagaali n'ajja bw'atyo n'akikolera okumala akaseera kati abantu bano ab'okugundi beebuuza ngaye bulwajja balina bamanyi alina kyakukusa naye tebakitegeera kikyakola ki kyakukusa bo balaba kasawo kaki ka sementi kati lumu amaliriza atuuka ekiseera takyakola ki takyayitawo yali akikoledde okumala akaseera kati olwasembayo yajja n'omutabani ne bayitawo ne bagenda ne bayitawo kati munnange atuuka omuzeeyi akola ki anafuwa nga bw'omanyi omuntu olwaddeemu kati ebyenbi bisekerwa abasajja agamba muzeeyi nga gwe wajjanga naye babuuza omutabani muzeeyi gwe wajjanga naye wano nga takyayitawo osegeera gamba muzeeyi yanafuwa mukati nga omwana nga ye atwala ki naye kasawo ka sementi kati ng'omwana ye yajja buzzi yayitawo buyisi kati babuuza omwana naye omuzeeyi oyo tulina suspicion nti omuzeeyi yalina ebintu byakukusa naye omusenyu ogwo gwe yalinga atwala yali agutwalawa agamba omusenyu yali talina gyagutwala yalinga asimagolinga bugaali buli yayitanga ku booda attention bagisanga kasawo naye yalinga ayisaawo kagaali okitegedde ye buli bayitanga nga musajja oyo ayisawo wano akasawo aba n'akasawo k'ettaka tukumukekebejje kumbe kano akagaali ke yabaagalako yalinga asimagolinga ng'akatwala mu nsenda so n'abasajja bwe bakola ki bwe bali nti omusajja asobola okuba ng'alina ekintu ky'ayisaawo nga gwe tokiraba alina kyakubisse webale nnyo kati kankuwa ekyokulabirako abasajja abeerawo ng'alya maidi okitegeera naye ng'engeri gy'alya maidi tayogera naye osegera ne bw'omwogerako anyiiga agamba omwana oyo gw'omusibye wano okitegeera sibyeko ekiwala kyo kiwule wekinneeyisa webale nnyo naye ng'omanyi kyakola ayinza okuba nga ne bwe ziba ngatto zino zaakuba nga mwateeka akasente ng'omwana bulwatwala ogatto zikuba akasente mwakateekamu ngoye zino zagolola osegera sinakindi ng'omwana yamuwa ennamba oba y'abazadde be ng'abateerako akasente kati gw'okanyagamba musajja tasobola kwagala maidi tasaako ekkakkanya gwabeeraawo nga toteerangayo musajja mukono bajja kugutemera bwereere abasajja abo nga usually men think with their head but when they think with this the downer head baba bulala ebansasagge so kiki mbadde ngezaako okugamba nti olumu ebintu abantu bye basuubira nti omusajja ekyo kyagenda okukola omukazi ekyo kyagenda okukola w'omubalira omuntu bayirawo abantu abenzi bagezi omuntu omwenzi mugezi nnyo because I always tell people obwenzi it is not for the weak omuntu ng'agenda ku kiitinga ogw'omuzannyo toguyingira ng'oli munafu osegera we've seen people nze waliwo culture emu gye baŋŋamba sijja baatula ku mpewo wano baŋŋamba nti ye omuleeta ewaka omukazi n'afuna omusajja we kuva eri ewaabwe n'amuleeta awaka n'agamba nti ono muganda wange naye ne babeera mu situation nga buli ovaawo anti nga emboozi ekwajja osegeera gwe n'obeera nga omusajja omufaako omulabirira omuwapukeepo n'ebisigadde gwomaye oli ku mukodomiwo kumba oli ku musanji woolabirira era abasajja abamu bano abeebuusabuusa abakola surprise visit yakitegeera sinakindi bw'oba ng'olina omuntu ewakalo kitegeera noga wano waliwo omuntu eyakola ki eyasesera amaka gange so usually
abantu babikola ebyo okuspyinga ku bantu naye okuddamu ekibuuzo kyo nandyagala omuntu asooka ategeere abantu biki bye bakola mu mu kuspyinga. ebimu ku bye bakola okyogeddeko awo kati mu mulembe gwa tekinologi abantu babeera nnyo mu masimu g'abantu abantu balumika amasimu. We've seen people that clone WhatsApp ng'olina WhatsApp ng'olina WhatsApp yo wano oli yeefuula mbu takebera simu yo naye nga byonna bwe bagakuweereza abifuna okitegeera. Abasajja abamu balina omuze agula essimu empya n'aswapinga essimu ki enkadde naga bebi kwatamu iPhone eno kambeere neeyo. Kati abakazi bambi ebiseera ebisinga bamu bajjamu ebintu naye ebintu ebimu bisigalamu okitegeera. Kati oli n'essimu n'agitwala n'agiwa omuntu ne balistowalinga buli kimu n'alaba message zo okitegeera bino ebiri ku iCloud biki byonna byonna n'abiraba. Abasajja babikola ebyo. Abasajja abalala kye bakola akuteekamu omuntu mulimu bano abasajja n'alukwata omwana ng'oba mwana wa kazini oba bakazini baani n'amukusembeza mu bulamu obwo bw'okakanya kulaba muli ku kiduuka eyo bakuleetera guni mukole naye naye nga buli lugambo olubeera ku dduuka omusajja alumanyi gamba munnaye ate okyafugika ekyemisana bakugulira akatunda okanywamu ebimuli bakuweereza okitegeera gwe kati okyagambwako wafuna essente naye ng'ate ebintu by'okubeera ku dduuka edduuka kati walisalawo olirekera abaana okitegeera ovaawo ku mwenda n'ogenda n'okola ebibyo kujja ku mwenda wabaddewo ku dduuka wabaddewo kati gwe n'olowooza oba omusajja yazzeewo kumbe waliwo yamukubidde akasimu n'amugamba kati madamu akoze eki avuddewo ku dduuka. Abasajja babikola olina ka bizinesi ko n'akateekamu ki omuntu. We've seen people n'ewaka wennyini bano abakazi abatakola oli n'akuleeteramu omuntu naye ng'omuntu abeerawo n'alumika emboozi zo ebintu by'okola oba okitegeera. On top ng'ekyo kivuddeko tulinamu n'abantu nga bo engeri gy'akuteekako omuntu waddala akulondoole ng'ateekamu n'essente wodda wadda okitegeera. So abantu bakola ebintu ebyo ebyekisirusiru okubeera nga kati ate waliwo omuze ogwa meruse ogw'oggulawo fake accounts najja nakwana kyami omuntu ajja bulungi n'akukwana n'okkiriza kati beesanga ku TikTok eyo omusajja n'aggulawo fake account n'akwana omukazi n'amugamba bannaye nze kikyala gwe oba naye onyambalira obugoye ne mukola ne programu n'agamba twesange mu kafo gundi anti n'ojjayo n'osanga nga bawo yali mu gundi agasebo onyaba obadde ozze ogaba ebintu okitegeera oba sinakindi ne mumala n'akugira gwe nagamba olabirabye oli n'omusajja oyogera n'omusajja laba by'obadde ng'okola ate gwe omuze bannaye abasajja bonna abakola ebintu ebyo mufune mugulekera mujja kufiira bwereere. Tulinamu n'abasajja munnaye abalina audacity esindika abasajja bakwane bakazi baabwe nga yamuguzi njagala omunkwane nabo banakkiriza ndaba njagala kyenkana ki. It's also a form of spying on people okitegeera n'osanga omuntu nga buli kyoyogera buli kyokola omuntu akimanyi n'ogamba tuli ku kiwana eno. So mu mbeera eyo abantu bakola ebintu ebyo ebizezeze ebyo bingi nnyo ebyekisiru n'olaba ng'omuntu akulondoola ate bano kimanya abaakolanga nzuulira banjagala munkubirireko mubuuzi. Ne form of spying endala kati eriwo ng'ogyeko surprise visits because mulimu n'abakola surprise visit nti gundi yaŋŋambye yagenze wano n'olaba nga akola ki ng'azagambadde ku kimyeko just kulaba oba oli fine. N'akalala kano abasajja ke bakozesa abakazi kenjaga bategere nti bakakozesa naye omuntu aba akuspayingako ne bwatabeera mukazi eka n'abasajja bwe lwosanga omuntu nga buli wayagala ogenda ayagala abeere naawe omuntu oyo aba akubega hangendako Masaka eno nange sina nno byakkola oba twandigenze ffenna because akimanyi mu lugendo olwo olina amasimu genda ogenda okukuba ku mmotoka kubanga akimanyi bwe munaatuuka eri ayagala kulaba ani gw'oyogera naye ani akwefasa ani okitegeera akwetuggako because ayagala kulondoola okitegeera omugenda mu bintu byammwe byabakazi naga sina byenkola nja kubeerawo emabbali nzanye kapuulu okitegeera abo olaba omuntu nga alwana nnyo kulondoola kaliko obadde oyogera
akaze surprise lwaki nako it is form of spying nti omuntu Shami bwe manyi nti Shamimu ndi bweru kati kano kali nnyo ku bantu b'ebweru because wagaye tubaawule abantu b'ebweru bo balina busatu kati bwe basinga okukozesa akasooka ak'okuweereza ki ebirabo osegeera teeba ani yakuweereza ebirabo Shamimu bw'oba okimanyi nti oyagala Geoffrey oyagala Jane lwaki ate otooka omuteeka mu bukwakulizo weereza ebirabo gaye munnaye omukyala wo gundi yakuweereza ki ebirabo kimala as simple as that webale nnyo naye kati abasingako bakakozesa kuzuula jjukira obeera wali abantu beeteebanga ani ayinza okumpereza ebirabo naye gundi tasobola kumpereza kasiri tasobola oyalabika Bosco okakasa Bosco kati n'osooka n'otyamunoga wamma mu birabo mulimu ki mulimu essimu gundi gwe nali nagamba essimu Jime okitegeera bakwogera bana kati akala ke bakola ab'ebweru bafuna omuntu gwe bamanyi nti confident wo mukwano gwo ne bamukolako nnyo omukwano omuyitirivu sente ne bagimuwa ne bakola ki kati ne babalaga nti nze ndi free oli waddeme n'okumbuulira ki ebintu ebiri kwoyo muntu kati bw'aba mulenzi era ebyo bisse nnyo enkolagana z'abalenzi olina omuwala wo Kadaama akuteekamu akasente n'atandika omugaa gundi nno gw'oliko nolowooza akuliko nga bw'ozisindika mukwano bwe bazirya wano ne mukyala we nze omanyi nze ndi mukwano gwo okitegeera jjukira nze onfaako twazikola enkolagana ompamu kasente okitegeera mpulira nga sente y'ennuma sindaba okubeerawo ng'oli mu mbeera nga gamba naakusigira ekifaananyi nti Shamimu olaba wooli toli ku muntu mutuufu akasembayo ako akali ke bayita legendary eka video call abantu b'ebweru bakuba video call Shamimu lwaki no ekibakubya video call nakikugamba ayagala nnyo afune nnyo eyo physical evidence kituufu oli waka nti ye ndi waka kati bakuba nnyo ku weekend ate sawa okitegeera alabe oliwa jukira video call ebiseera ebisinga ebeera mu loud speaker kitegeeza ne bw'oba olina akantu ko ke waleese akantu ko olina akampwankimpwanki waleese akampwankimpwanki kaliyo kajja wulira nga mwererejja kati bakozesa video call era buli muntu ng'odetinga Kadaama muli mu long distance relationship nolaba ng'akuba video call eyo bagiyita eyo ebeera point of proof ayagala akakasa weekend ogiwekka era ne bw'obeera ebweru kati nze nalina enkodi edda nalina Kadaama wange ng'ali Bahrain naye nga bw'akubira essimu kati nga mmanyi ofuluma ebweru wano wali ekitala wondabira obulungi naga nawe gendako mu nnyumba empewo towulira mpewo gendake mu nju ndaba ennyumba eri etya ndaba enju yange anti ndaba enju yange bweri naye ng'amakulu ayagala kumanya munda waliyo ekiriyo kati abo Bakadaama bakakozesa nnyo naye that is a form of spying they also want to check balabe omuntu ono kituufu okitegeera so bw'obumu ku bukodyo abantu bakozesa okuspyinga ku bantu ku bannaabwe naye okuspyinga eyambaki mabufumbo oba mu relationship yonna kyeyandibadde eyambako tekuyamba okumanya woojja kyeyandibadde eyambako kiri kintu kimu ebiseera ebisinga esinga bibi okusinga ebirungi kyenyimanyiiko ekirungi kyokka kyeyambako nti ekuwa clarity ku bintu ebimu nti bw'oba obadde olowooza omusajja wo ayenda bw'okebera essimu n'omanya bw'oba obadde olowooza nti omuntu si mwesimbu era otuuka ku ndi yakyo bano abakema bo bennyinako obuzibu kuba ekyokuspayinga ku munno otuuka kumukema chances amene nti nawe oyinza okuba weekemeramu okitegeera n'ekirala omanya ekintu ekitaakole n'okikola ki n'okita naye esinga kuba na bibi so you don't advise anyone six advising nnyo bantu kubeera gundi because omanye ebibi esinga okubeera nabyo ekibi ekisookera ddala increasing mistrust because olunaku lwendi kukwata ng'oli ku ssimu yange manya omuntu ono takola ki tanneesiga nange sigenda kukola ki kwesiga eruusi discovering unwanted truths mulimu amazima gotalina kumanya wallahi mulina nga ku lw'obulungi bwo galeke webale nnyo kati kankule Shamimu mulimu omukazi omusajja wo gwayinza okuba ng'amukwana ku mulimu
naye omukazi oyo gwakwanako mulimu ne beezoganyamu ne bamala ne beeta okitegeera. Nze waliwo omukwano gwange omu baawe yayagala obuwala buno obw'okugulu naye kyajja as a result of lusirika. Ono oyo mukazi yamuwa nnyo yamukaluubiriza nnyo ewaka kati ate ng'alina akawala kamufaako ku mulimu n'ayagala akawala. Naye kati akawala ng'ali mu prosesi y'okukata nga mutuufu alabye akikozesezza busungu, mukazi we n'akimanya. Ate mukazi we n'ayenda, ate mukazi bwe yayenda n'afuna olubuto. Okitegeera kati oli yayenda olw'obusungu n'akita, ng'oyenze ofunye olubuto tebigatta because gw'olina obujulizi obulaga nti wayenda. Okitegeera so olumu gwalina amazima tulina amazima ge tuzuula nga tubaye tetugaagala. Okitegeera nga wandibadde comfortable mu mbeera gy'olimu. Okitegeera ng'ogenda tandika kwemalako mirembe. Okitegeera ekyokubiri nti ebiseera ebisinga bwe tuzuula amazima ago gatuteeka mu bifo a point of no return. Nti leero Shamimu osobola okuluzinga omusajjawo because yakwana omuwala gy'akola, because olina ekibozi kyewagwako mu ssimu ye. Naye ng'ate ekyo ekibozi kyewagwako ye ng'omuntu akwagala. Because people make mistakes. This is the one thing people forget. People make mistakes in life, but the biggest problem people need to understand nti olumu ebintu ebimu bw'obizuula omuntu ogenda mulaba bw'otyo bbanga lyonna. Okitegeera ekirala privacy. Privacy. As I always tell people, trust me, nze mmanyi abantu bangi aboogera ku relationship kana akantu bakabalimba. Naye njagala producer njagala akantu kana abantu bakategeere bulungi. Let me tell you, ne bw'obeera nga mweyagala n'omuntu, there are things that will remain private for them. There are things that will remain private for them. I'll give you an example. Nze nsobola okuba nga ab'ewaffe balina embeera gye bayitamu ng'ebyo ebintu by'ewaffe bigenda kusigala nange nzekka. Okitegeera mubeeramu n'entalo zenyinza okuba nga nnwana nga nyina zirwananga nze zekka nga seetaaga buyambi bwo, not because sikwagala but saagala obeere involved. Even men nsobola okuba nga ku mulimu banzoganya. Okitegeera nga baagala kungoba. There are people, men that lose jobs and they don't tell their women not until they get another job. Okitegeera there are things that will remain private for the goodness of your relationship. Now olowooza nti you're going to poke your nose in everything ekyomukyala kyakola, ekyomusajja kyakola, chances are many nti mugenda kukola ki kwawukana bubi because mulimu ebintu bye tumanya. Kiri kye nagaye nti mulimu ebintu bye tumanya n'ogamba kino bwe kiri ne kino kikolebwa. Okitegeera I'll give you an example. Osobola okuba Happy Powers alina akantu ke yakola emabega kawo oba wakalaba. Kaali kagamba ki? Yagamba mbu omuntu asobola okwebaka ne ex we we Rafizi baavumye oyo. Ekyo kyo si kituufu. Naye ngenda kugamba akantu kano Shami. Mu statement gye yakola nti there are people that you are dating that have a past. Naye past yaabwe eyo nga bw'oyagala ogirondoola egenda ku affectinga ky'olina. I'll give you an example. Nti mu mboozi nsobola okuba nga taata w'omwana wange ex wange tuwogera. Because of some reasons. Ate nga chances are many nti omusajja ono mu ssimu ye ayinza okuba akutte essimu ye naye nga ng'ana ekikyala gwe wampoomeranga. Okitegeera bannaye nkusobwa ebyokusaagasaagamu ebyo. Let me tell you, olumu tiba byakusaaga. Let me tell you, abasajja abo be tuba twazalamu abaana oba bemmamu obulinamu abaana baagala nnyo olemererwe. And the back of their mind baba kimanyi nti olumu enembe oliyo n'akasajja kaaka katalina amagezi. Naye oba akasajja wakaagalako ki? Nabalabye wano nga mutambula ne ŋŋamba laba nno webale nnyo. Kati nabala balole ku mukolo ne ŋŋamba oba bano abantu nga nate kyavuddeyo bulungi. Nga ne babassa mu kakutiya kajjamu ekituli. Fitina. Okitegeera. Ne kati mbutuufu ngenda oyo omusajja atalina kirevu. Wali omwagaza n'olekaza omusajja ow'ekirevu. Okitegeera kimanyi bwagwa ku accident ne basooka mujjamu mpala okumanya nti musajja. Naw n'ogamba okitegeera n'ogamba naye emboozi Shami omusajja wasobola ogigwako mu ssimu. Bulungi nnyo. N'agamba kati waŋŋamba ekibagatta mwana kati bino bimunyumya nga si bya mwana. Kyobula ge nti you need to respect privacy and boundaries. Okitegeera nti
I might be a guy, I might be a woman eyakwe ushering mbulamu bwange nga saagala osemberera mikwano gyange. Yes. But because gwoyagala kunnondoola dakika 2 tolaba simu yange alo Jeni oliwa oline Shamimu waali awo mumpeeko what the fuck kikyokola ekyo osegeera kuba nze ndina omukisa ndina emikwano gyange lwaki onkubira nagenze nansigoyo osegeera nti munawe mboza kukigikeberako labo beri bulungi. Now lwaki Shami nkugamba ebintu ebyo byonna nti when people don't when the people don't have respect for privacy and boundaries, chances repercussions zekyo kintu zigenda kubeera ki nyingi. Ekyokubiri ebbuba bwe liyitirira lifuuka abusive, nti omuntu asobola okujja n'akusanga ng'otudde n'ekizibu ewo tamumanyi. Bino bye Shamimu omuntu ayinza okwagala okuwa surprise n'agamba jangu onsange wano biki nina bye nakuleetedde we yavudde bweru UK omusajja n'akusanga nakkabbirawo ki n'atandikirawo nakkabbirawo ettaayi njagala ombulira okola ki ne mukazi wange biki. It so happened ku sister wange yennyini kwanza njaga nnyo abantu bino ebintu babeko gye babiyigiramu. Nze bawa sister wange katuyina baganda baffe beekabaale our cousins kati sister waffe waliwo kazini waffe muvubuka muto okitegeera ndoza sister wange alike amusinga emyaka nga 8 kati jukira abaana beekabaale bo beerwa ate okitegeera kati sister wange yali afuniddeyo muganda waffe omulimu kazini waffe kizibwe kati n'abeera naye nga bonaga nti omuntu abaddeko naawe ostabilizinge. Kati omusajja ye bwe yajja asangawo omuvubuka yalowooza omuvubuka ayagala ki mukazi we teyasooka nakubuuza atandikewo mukwata ttaye mukubye oluyawo ekitegeera but he was later embarrassed namuga ayo gwokuba ate ku lunaku luli gwogenda okuwa ki enkoko okitegeera yakola atya. We've seen people of course weebwala we've seen people oli najja nga twakairaba Shami nonsanga nga atudde kafo ne mwannyinaze nga tugatta mama ne taata olwokuba sinnaba kubanyanjulira okitegera nagamba nze nazze nkulondola nakulabye n'omuwala ne nga muwala kyoyo gwali naye bino byokola obudde kubira essimu yange togikwata onfuula bize ng'oli mu bino okitegeera naye nga omuntu gw'oli naye Shami muki muganda wo. Waliwo abantu abalina emikwano nga gyaddala nga atula n'amugamba olaba kati mpita mu kino. Ekisembayo trust me spying emaliriza eba embarasinze mwenna because eyanika omusajja n'omukazi emukola ki emwanika. Bw'olwo oyagala lw'ofuuka nnyo mbega mu relationship ogenda kumaliriza nga to appreciate oli embarrassed because ogenda kukola ebintu ebiswaza. Mugenda kuyombera ku mulimu gw'omukazi oba ogw'omusajja ogenda you're going to attack people otegera. And let me tell you there are people that you're going to lose your credibility because nze Shamimu mukwano gwo bwe mukubira agenda naye banne oliko omusajja kati yankubidde ngamba otegera omusajja kyo atakwesiga otegera. Nekirala we fail to appreciate people. We fail to appreciate people because we trust webanga teriiwo. We fail to appreciate abantu bano nti they genuinely love us. They genuinely have us at heart. So okuspyinga ku mwagalwawo nze ng'omuntu nkivumirira nese kuvumirira kubanga omuntu ebiseera ebisinga njagala abantu bakitegeere when you have suspicion about someone because ebbuba lireeta suspicion n'ebikolwa change in behavior and attitude. Tuyinza okubanga omuntu nga kyenagambye nti Shamimu bulijjo bankubira osegera nebwe katugeze mu bulamu obwa bulijjo Shamimu tuli wano bankubira bulijjo n'enkwata bwe bankubira n'engenda wali ojja kuŋŋamba mama baby yabadde akubye ng'ovuddewo ku seeti bulungi nnyo webale nnyo it is normal sebo ne wano waliwo network ate ku kyabaagalana takubuuza direct naye ebibuuzo bibeera mu mutima eyo nga byesomba ng'agamba obaani gwabadde akubira kati n'obeera wano nga obeera wali nga weesimayiringisa ku kasemu aga oba kitikka kyebinnyo ng'agamba kalera boono osinika okitegeera kati mweyo embeera in most cases tukirize tugane Shamimu abantu tebagenda kulwawo nnyo kikkiriza naye okulumika oba okulondoola abaagalana baffe
Kibi tekigenda nnyo. kutuyamba, tekikuza mukwano. I always tell people, when you have suspicion about someone, when you feel there is something where you need to seek clarity, okitegeera, omuntu mutuuze, omugamba amazima gali nti okuva lwe watandika okugenda ne ba girls bo out, waliwo bingi ebikyuse. waliwo ebikyuse. Nyina kyesisanyukira, okitegeera. Nyina essimu gye ndaba, omuntu gy'akkubira n'odda emabbali eri, okitegeera. Sikinsanyusa, okitegeera, tekinsanyusa. Now, omuntu akunyonyera agamba, munnaye bulondaba nga ngenze eri, mbeera mwene embeera bwenti ne bwenti. Omutima agwewule, kuba nakugambye nti Omutima gumuke. webale nnyo. When you have positive dialogue with someone, omuntu atowolokoka. And when there is trust, ebbuba balikendeeza. The only thing that checks jealousy is trust. Nti nze omuntu ne wenkeera wano katulinamu abantu, ate kankubule teri kisinze kutuleetera abantu kuspyinga kuba naffe nga bano abantu abatubeerako abalala, third parties ezo. Okitegeera, ezo third parties they have a tremendous impact on our relationships. Nti Shami bw'obeera n'omuntu nga ye nze omukyala owange, oza akyanneemolerako, anti byonna nga bw'abikola ku ssimu nange mbifuna. Nina ka app wano baakamba. Ninda lunaku lutuufu. Nina ka app Anti babeera we batinyaga. Olaba ninda lunaku lutuufu naye mukwano gwe making sure nti wakuloninga essimu ng'oli mwetegefu nti w'onojja obimugana tagenda kugamba nti kasita kirungi obitegedde, tebigenda kummenya. Webale nnyo. Tebigenda kummenya. Osegeera. Nyinamu abantu bendaba. Waliwo omuntu, nze naye simanyi nti abantu balondoolera ku Snapchat. Nze siri nayo. Ti Snapchat eyo baŋŋamba mulimu akantu ke bagiteekamu kati nga buli oba ng'otambula omuntu amanya w'okola ki w'oli. I think oli bw'aba yasaako location, live location, ti omuntu aba akulaba. Okanya kulimba muntu, kale mbadde naakatuuka wano e Nateete naye ndowooza nvaawo mu dakiika 10 naye ng'omuntu akulaba oli kanyanya yiri eri. Mukama Katonda. Okitegera. Ate ebeera very accurate because eba ku GPS y'essimu. Okitegera esinga ne Google Map. Snapchat. Ne Google. Naye zo wakati gambulireko abantu abaspyinga, you can clone someone's phone, you can do whatever you want when you're spying them, but making sure nti gwe spying ateyakoowa. Kuba nkirabeko nnyo ku bakazi nga spyinze omusajja najja n'amugamba nategedde ebintu bya Shamimu. Omusajja n'akugamba wabitegedde. Kirungi. Kati kyozzaako. Kati no kyekiki nagayo kwemala. Nga n'ekyomuddamu tokirina. N'akugamba olaba sigenda woza naye oba okooye. Ate ekirala singa okwata essimu n'ogimukubira. Era nga wano we tukoma. N'okaaba amazigako ne wenyoolanyola ne weekubiriza wekkera be abantu abasinga babuuze lwaki tokyakola ebyaganza ekyantuukako siri kiddi. Kati Shamimu obadde okimanyi abantu tebamanyi okimanyi waliwo enjawulo kalugeze omusajja ng'alina abaana ebweru. Najja n'agamba Shamimu nina abaana ebweru n'ekyokukyezuulira bw'okizuula tekikola mawulire. Oba omuyambi oba omutowolo era bw'ategagenda kivuga nga bw'ayagala abeera eri nga bamuga omukazi we yategedde essaawa yonna ekiro kya leero ng'agakala awo amanya agenda kivuga kimafiya olujja ng'akuga gye bali gye bali mbadde nteekateeka kikugamba kati awasobola n'okuleeta okufuna obudde obukola ki obubaleeta. Naye omukazi omusajja ojja nagamba neenyinayo abaana ebweru akikugamba nga bambi agatonyiigira. Mbadde nsaba. Kati alijjawo amanya gaga kambaleete wano. Tayina. Kuba asooka n'agamba ekisooka kye mbadde ntya akimanyi. Funye obuvumu n'enkimugamba ate sigenda kuzzaako busiru obuleeta abaana wano. Naye kati oli gw'okitegedde okasawa kitegedde. Anyambye kati n'abaana bajjire ddala. Anti kati mikono gye gimugamba yakitegedde. N'abaana bakulire ewaka. So kati abantu bakopya nnyo ebize mikwano gyabwe nze omukazi owange mulondoola nze omukazi owange alina wagenda nga muwe omuntu n'amutambulirako okyegera omukazi wakola mu dduuka omukazi omukiriza oti omukazi okukola mu dduuka yekka n'omuleka yekka hadda mmeka nze gwolaba nagenda mu kyalo eyo okyegera nenfunayo omwana wange nyinayo omwana akola naye omwo abeera awo yalowooza namuteekawo okukola naye namuteekawo buli kabeerawo omwana akaŋŋamba nze tebanzanyirako nze tebanzanyira buli kabeerawo omwana akakola ki akaŋŋamba kati egyo emikwano egyo gitu-influencinga gikubeerawo tegiggayo ebintu akola ki anyumya n'omusajja awo tolinawo omukazi
oba okitegeera so bwe batuteekamu sajja we yazzeewaawo ne bakola ki bateekamu ago agazeezeze okitegeera kugamba n'olaakinga sense of judgment eyo personal judgment yogamba nti mukazi wange ali bwati ne bwati kati n'otandika kuvuga kintu basing ku mikwano gye ekintu kyekikola ki ekigamba ekitali kya buvunaanyizibwa ate ekitali kirungi so nze nandiyagadde nnyo abantu bamanye nti ekinyusa ekikulu ekitambuza omukwano ng'oggyeko communication empagi enkulu is bwesigwa trust so once you build trust regardless of the suspicions that we have regardless of ebbuba lyetubeera nalyo okitegeera bwewakera ne weesiga Shamimu n'ogamba nti Shamimu gwe nnonzeeyo mu bantu bange bwewakera ne weesiga White Collar n'ogamba nti ano omusajja omulaba tulina buzibu bwe tusanga munnange nze omuntu kati ankubira tubeera ne session ezo ez'okumasimu naye nze omukazi bw'abanga njaga mugambirawo munnaye waliwo essaayimu wojja okkuba I cannot be on a call with a client because kati kyolina omanya ffe Shamimu mala eddakiika nga 2 nga mpuliriza muntu ate olina obulinayo eddakiika endala z'omunnyonnyola kati ate omuntu otandise omuwumbawumba there are people that you can talk to ng'eddakiika 2 agasosa akaabye bukaabi nze bannange biki oli mu kumukkakkanya n'akunyonnyola ensonga ye kati nze you cannot call me nenkukwata because omuntu oyo ate wali we twatandise session kati therapy tuba tugiinterruptinze oba okitegeera tuba tugiinterruptinze so kati mweyo embeera tolina ogenda kutandika kuŋŋamba ate biki olina okumanya omuntu wo okitegeera ekintu kyonna anything you find unpleasant please talk to that person before it escalates obuzibu bwe tulina tusooka ne tukuba obufaananyi ne tuzannya firimu mu bwongo okitegeera n'olaba nga omusajja oyo akubira omuntu w'essimu omukazi oyo akubira omuntu w'essimu omusajja n'olaba nga yamutwala ddaku out bamiiti kwegawo kirabire gye kiggwera bali mu loogi okitegeera naye ng'ate wandibadde omubuuza ekibuzo nga naye omuntu oyo akubira ssaawa nga 4 nga tekinkola bulungi ani oyo agamba munnange musajja ono mukama wange gambadde nsaba omwami oyo oba akubirengako ku 2 kanawe ng'omuntu alina kyemwagala okuprotectinga kiki kye nagambye n'oyogera n'omuntu n'omanya n'okugamba nti essimu eno gye bankubira ku 4 omwami ono emutabula nja giteekanga mu loud speaker ago magezi okitegeera nti bw'olaba nga waliwo suspicion nti okay omwami wange omulimu guno gwenkola gumuwaaki obuzibu nja kugamba nja mukubiranga video call oba sinakindi nja mugamba mu encouraging mulimu abantu encouraging omukazi aga ndi wano ndi lwaki tojja nondabako oba toli nnyo busy onyuma omuntu oyo akuleetera okulowooza nti no oli mwesimbu kati ffe tulina akantu ke tukola n'obuulira omuntu programs ezo ga olunaku lwaleero ngenda Kemakindye bwe mmala ngenda wali ewa Shami tushootinge bwe mmala okushuutinga tugenda kukola bwetu ne bwetu trust me omuntu oyo there is knowing your routine there is a way to make them feel secure most especially kiri nnyo ku bantu abalina a lot of insecurities okitegeera ogenze one kati gyagenze oba kati avudde hani mbadde nvuddeko ku dduuka ngenzeeko wanaga avudde ku dduuka alazeewa agenda kulaba ani okitegeera now find ways of taming ebbuba ly'omuntu wo find ways of taming their suspicion by trying okubasembeza ennyo mu bulamu bwo because bino ebintu biraba Shamimu omuntu waliwo otegeera n'ogana naye omusajja ono kati ennaku zinambuuza nnyo oliwa oli naani okitegeera mugamba tukubira baguuni ng'oli ki kinswaza bw'okubira Feyi nga ndi naye n'obabuuza nti mumpe ku gundi mulina egundi nkubira essimu nze nkikola nnyo bwe mba ntambula n'emikwano gyange muni mukubira nemugamba ajja ti abatumidde n'amanya nti ndi safe ndi negundi ambadde negundi tubaddeko waneeno okitegeera gundi faadi gundi mutolere ku salaamu okitegeera n'omuwaayo ku ssimu nate newatakuwaayo naga ajja nange mugaye mutumidde omuntu kimuzimbamu confidence eyo n'amanya nti ono omuntu gwendi naye simu yaye mulekerawo okulondoola ki abaagalwa bammwe ennamba y'essimu tunyuke ennamba y'essimu eri 0757 882 666 mpozi era nga bwe twabagamba Sunday yaggwa nti tulina ekintu kye tutegeka ekyokwogerako n'omwana omulenzi want to educate
okukansolinga n'oku-educatinga omwana omulenzi we realize omwana omulenzi tafiiriddwako, so tulina ekintu kye twagala okukola mu holiday nga Hijab Nation Executive Media wamu tubeere nga tugezaako okubeera nga tutayo akadde tulabirire omwana omulenzi tumubuulirire tubalyowe ku myoyo y'abaana be. Tujja kuba tukitegeka era tujja kuba tubawa information eyo gye bujja so kibabeere mu bwongo mukirowoozeeko naye n'ennyongero bajjukiza nti bw'oba olina ekikusumbuye olina ekikuteteganya tofa wekka. The most important thing nti a problem shared is a problem half solved. Osobola okuseekinga therapy noonya ku bantu nga nze I do counseling osobola okunkubira ku 075 7 826 tuwayeemu otowolokoka omutima. Musiibe bulungi mweraba. Executive Media. Focus, innovate, succeed.